katalekeka. Ennaku zino senyiga mungi n'ebifuba. Eddagala erisooka lya juice, eddala lya chai. Katusooke tukole erya juice. Erya juice kwata carrot. Gikube n'entangawuzi. Teekamu akajiiko akatini ak'ekinzaali kino ekiganda kye tebayita turmeric. Teekamu akaniimu. Kwata akaweke kamu ak'akatungulu ccumu. Kakubiremu. Katungulu ccumu ono it's an antiviral. Kye bayita senyiga si bacteria. Kyobula omwana bamuwa syrup nga ya antibacteria senyiga akona. Because akawuka ka senyiga it's a virus. So katungulu ccumu yajja kukola. Then jingo ono y'ebintu ebimu bye tugamba nti biri anti-inflammatory. Kati bw'okwata tugambe juice, kwata carrot, kwata entangawuzi, kwata akaniimu. Akaniimu akajja kazamiko asinga twagambye, kwata ekinzaali ekiganda akajiiko akatini, then oteekemu ne ka garlic. Awo ogenda kukola juice. Then osobola okukwata enniimu ne garlic ne turmeric. This time temuli kitaliimu ye carrot n'entangawuzi. Toteweetaaga bifumba. Kwata akaniimu okakamuliremu kitundu kyayo mu kikopo kimu ttampeko, okamuliremu then onywe. N'omwana omuto, omwana ali below 1 year, tomuwa mubisi gwa njuki gubalwaza. Omubisi gw'enjuki gulwaliza ddala abaana. Below 1 year tanywa mubisi gwa njuki. So above 1 year osobola omuwa omubisi gw'enjuki, naye bw'oba togulina amanyire liba ddagala nga temuli mubisi gwa njuki. Tossaamu sukaali mu mazzi agabuguma agokya, omuwa anywe nga bw'anywa caayi. Lwaki tukendeeza eddagala lye tuwa abaana ezzungu. Oyinza ogamba biruddewo okuwona n'ebigenda wona. It's a process. Ka virus ako kagende nga kava mu mubiri. Tutandika obibamanyiza nga ly'eddagala. Bwe kiba kifuba, kwata kamwambala butonnya, kafumbe ne kalituusi. Waliwo akati kakula kalina obukola butini bungi, biyiika bwe biti nga bumyufu. Obumuli bubi nga bumyufu. Kalina obuntu obulinga obusigo bwe buti butini nnyo ne bukaluba. Kebayita mwambala butonnya. Yoyo eddagala lya kifuba. Ne kalituusi kati ate wange ndi mukyalo. Mwambala butonnya. Era ddala abeera ayambadde. Owulidde eddagala. Twavoidinga eddagala ezzungu, tulina ebintu bye tusobola okukozesa. Obyawulidde senyiga, kifuba, mwambala butonnya n'ekikalituusi. Fumbira wamu naye eddakiika, fumbira eddakiika 2 zokka, then tampeka emu ekumala omuntu omukulu ku makya n'olweggulo. Omwana omuto mu myaka 15 okka wansi oba just half ku makya ne half olweggulo.